Mwebale nnyo okutugoberera neera tukubye enkyukira era tetwagadde bannaffe abatugoberera muwetwe emmeeme oboolyawo mpozzi n'emmeeme okubasalira amayira. Mu mbeera eyo nno bwe kiba kiryo kitindidde omanyi olusuula entabi lwe lukuwa entindira ate ekisala obulungi kikuwa embika. Kale kibuuse mu kuyega ayandaaza bwe balangira eŋŋangwa. Kale muganda wange Prosper mwebaza nnyo kubanga ayongera okubayigiriza n'okubawa eby'ensonga. Kati tukomyewo n'ekitundu ekirala. Leero nga tugenda kwogera ku kye tuyita okutema omwenge. Kutema omwenge baakiyitanga kutema omwenge ogw'okwabya olumbe. Okutema omwenge ogw'okwabya olumbe oba okutema omwenge kino kyakolebwanga kitya oba kyakolebwanga ddi? Tukyali ku mpisa n'obulombolombo, bwonna tetukulekerayo, bwonna tubuggyeeyo, twagala obuyige. Ensonga lwaki tukugamba nti goberera nnyo Katambi ku Katambi. Twazituumye episodes oba parts, obutundu obw'enjawulo. Bw'otonnaba kulaba osobola okuscrollinga n'olaba. Bwonna bujja bugoberegana. Muganda wange Paulo Prosper azze nga abubalaga abubateerayo wansi awo. Omwenge kakati bwe tuli awo, nze Munnabusiro Ssaava Busa Musisi Ssengule 2022. Mpozzi nkujjukiza nti nakuwandiikira ekitabo Olulasangeye kinoonyeeko effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Kinoonyeeko bassekabaka b'ensi Muwawa, kinoonyeeko olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo kinoonyeeko kijja kukuyamba okuyiga ebintu eby'enjawulo. Ntandise n'ekyo era gw'abyetaaga ojja kuyita ku +256 781 599 343. Eri +256 781 599 343. Eyo eri ku WhatsApp. Kakati ennaku z'okwabya olumbe bwe zaabanga zigenda ziteekuluka nga zisembera ng'ebulayo ennaku nga 10 ku 15 okwabya olumbe kutuuke, abantu abavunaanyizibwa kitegeeza beebo ababa baasigala mu maka g'omugenzi ow'okwabiza olumbe, abooluganda abaasigala mu maka omugenda okwabizibwa olumbe baagendanga mu byalo oba mu kyalo wonna nga bagenda basolooza n'okusaba embidde ez'omwenge ogunywebwa mu kwabya olumbe. Ekintu kino kyabanguyiranga nnyo kubanga Abaganda mu bintu nga kuziika oba kufiirwa, kwabya lumbe n'emikolo emirala egy'obuwangwa bakolera wamu mu ngeri gye tuyita ey'ekizzaŋŋanda. Kale kino tekyabazibuwaliranga nakyo kubanga kifaananako nga bw'onoolaba okukola bulungibwansi. Bwe kituuka ku bulungibwansi era tukolera wamu. Bino nti kulima nguudo oba amakubo okugagaziya, bino nti kugogola nzizi, Abaganda kuva dda nga tukwatira wamu. Kakati ne kino eky'okutema embidde oba okukuŋŋaanya embidde tekyabazibuwaliranga. Tekyabanga kizibu, amabidde tegaabanga mazibu ga kufuna. Kale buli muntu yakolanga ekyo nga kifaananako nga bw'olaba okukola bulungibwansi. Amabidde go gaawanikibwanga oluvannyuma ne gengera kye tuyita okutenguka era gaasogolwangamu
ne bagaggyamu omwenge, gaasogolwanga ne bagaggyamu omwenge. Weewaawo ennaku zino tujja kugamba nti kizibumu ennaku zino okufuna embidde ku kyalo si kintu kyangu. N'olwekyo ab'ensangi zino omwenge ndaba abamu n'ogw'olumbe bagula mugule. Ogw'olumbe naye si kirungi. Abaganda mugandadde nnyo ng'enkwe-enzige, mugayadde, ebibanja mubirina. Weewaawo abamu babitunze babimazeewo, ate ekyo nakyo kibi. Naye ebibanja mubisimbeko ensuku ez'embidde. Omuganda tabulwa mbidde. Twewale embeera eyo. Kyova olaba omwenge guba mutono ku nnyimbe naye nga edda omwenge gwabanga mungi. Kyabuwangwa, kyakunywa kya buwangwa. Naye olaba kati naye bagenda kwanjula omwenge, bagunoonya emitala gyonna ne bagomoka ebyalo n'ebyalo nga banoonya mwenge. Bannange omwenge kati gugulwa bugulwa. Olaba n'ebintu ebikozesebwa ebirala mu lumbe ne ku mikolo emirala kati bigulwa bugulwa. Luli nga olumbe lunaayabizibwa ng'omanya nti ente ejja kubaawo egwe, naye kati balina kugula, genda okulaba nga baguze ekisambi.